gwogere ekigambo kimu nti abantu abavubuka abadde mu ngeza national platform ya power basse abantu mu lubiri lwa Kabaka Mengo. Ekyo politically gwabadde muggo munene eri ekibiina kya national platform ne president of Omulula Kyagulanyi Ssentamu okuba nti badde bamukubi omugogo gwali muteeketeeke. Era ne mbagamba nti yensonga lwaki mwali byadde ku stage byonna naye mwenna abalebe videos twabatereddeyo politically abamu temwasobodde kulaba okuggyako omugwenda byasobodde okiraba n'enzija nange ekibanyo bye mukitegere. One kasooke mbalaga ekifaananyi kino omuvubuka ono bwe yazze ku stage yabadde byonna mwabirabye naye mwenna ekifaananyi kino temwakirabyeko. Ekifaananyi kino temwakyetegereza. Oyo Alien Skin ng'alina ekyaliwe gwe bayita Coach Clement. Eyo enkofiira yaki kanjize enkofiira yaki eyo oyo gwe bayita Coach Clement. Eyo enkofiira yaki si ya national platform si ya people power eyo. Yiyo kanchikudizeyo mu butono bwakyo nga sina kizuminga. Eyo enkofiira si ya Nuupu si ya people power. Enkofira si ya national people si ya people power si ya national platform je twambala eyo nenga agirimu yani agirimu ye Coach Clement. Ojja bulungi nnyo kankuwena ekifaananyi ndoke kuzanyira video lyokolabe na kino kikyo nakyo kyetegereze kikyo. Eno si edit nti twamwambazizza enkofira baga nti edit je twakoze no ngenda kulaga otegere nti tetukola edit. Njagala olaba akatambi kano okale bulungi nnyo oketegereze bulungi nnyo era n'abawagizi be ate nga bw'abayimbira. Abavubuka kyatandise okubuuka mu bantu nga bwe badda ku stage okumuwerekera nga baze okuyimba. Ekibinja ky'abavubuka kyatandise okubuuka mu bantu nga bwe badda kankazeeyo weetegereze bulungi nnyo nga baze okuyimba. Ekibinja ky'abavubuka kyatandise okubuuka mu bantu nga bwe badda ku stage okumuwerekera era ne bafuluma olubiri. Kyempa mbagamba nti bwe tuba tubawadde information njagala mwetegereze bye tuba twogedde ne source of information gye tuba tubagambye muziteekeko ennyo amaaso. Kati bw'oba omaze okutegera ekifaananyi kyenkulaze nenkuzanyira kuwuliriza ebifaananyi bi edit byamwambaziza nkofiira njala nkuddemu nkuzumingira ekifaananyi kino nkuzanyire ne ka video nkuzanyire n'akawanvu olyoka otegeera emission y'abano abantu. Ekifaananyi kyokka nkiddemu kikulage kikyo kiraba ali mu nkofiira national platform oba ya people power mwali ne mukamaawe. Togamba nti yabadde photo edit kaloke ka video akampi ngenda kuzanyira akawanvu era n'abawagizi be ate nga bw'abayimbira. Uyajja nga amaze okuyimba. Ekibinja ky'abavubuka kyatandise okubuuka mu bantu nga bwe badda ku stage okumuwerekera era ne bafuluma olubiri. Kati bw'omaze okukalaba bw'olya video yange gye nakoze emisana gye nakola nga 3 mu emisana eba ekulaga ki? Video gye nakola gye sisobodde kuzannya wano olw'ekitangaala eba ekulaga ki? Kati ke kana katambi nga bwe twakabatera luli konna njagala okalaba nga bwe kaba twakabatera luli konna njagala okalaba buli kokakase kitubagamba njagala uliza akatambi kano bulungi nnyo. Yimbi Alien Skin yayingidde olubiri n'ekibinja ky'abavubuka ababadde bamuwerekera. Abavubuka bano bayagadde okukozesa ekifuba badde butereevu ku stage ekyabadde kikontana n'abategesi era wano ekikonde bwe kyatandikidde okunyooka emabega wa stage. Ab'ebyokwerinda okuli amagye ne poliisi abavubuka bano babawoyeza era Alien Skin n'alinnya ku stage. Wakati ng'ayimba akacyankalano kabaluseewo ku ludda lw'enkuuka olumu nga kirowoozebwa nti wabaddeyo abawagizi abadde bagezaako okukongola Alien Skin era ne wabaawo ekibinja ky'abavubuka ekyakkakanye ku bantu ababadde ku ludda luno ne batandika okubakuba. Ng'ekikonde kinnyinnyitidde ekyazzeeko kwabadde ku bunami wabo nga buli omu agezaako okwetaasa. Kyenkugambye nti bali bwe baali bategese ekintu kyabwe babadde n'ekigendera battire omuntu mu lubiri omu oba babiri ng'abase bambadde enkofiira national platform ne gwe nkulaze akulira ttiimu y'oyo muvubuka yabadde ambadde enkofiira. Kati singa bassa omuntu mu lubiri ng'oli ambadde ataza national platform obadde ojja agamba nti yabadde diversion. Nkubuuza
singa basso omuntu information nefuma ku TV ne ku radio yonna nti aba people power basso omuntu bakuleta n'abantu kabambadde enkofira ne attire obadde ogenda kinyumizaani kyovula bagati pay attention to details ku buli kintu kyonna kye tuba tufulumizza nkunyonjere tulinawo abantu abakola commentary tulinawo ba analyst tulinawo bagaba information aba exposing gwe sigala muleniyo tokola kintu kirali mulayiniyo leka buli omwakole kyasobola fe information twagifunye nga mission yadde yakutta muntu mu lubiri nga bakozesa engoye za national platform za people power kabadde katuweddeko mu Buganda atamanyi kye bayita Buganda kuttira muntu mu lubiri omuganda yenna sympathizer bwe kituuka ku kufiira okutta omuntu ndanga afidde emikolo gya kabaka kubanga emisana nga 3 mu emisana gambye tebabawadde engoye era bazze kukola mulimu ogwo okitegera bulungi nnyo kati byembaga ebintu bino twetegereze nnyo tule ebintu bino okiteekako amaaso tegere nti kino ekimuntu agambye saagala tuweewaawo nnyo kasita mukitegedde kati ekira kyenjala mutegere tudiringa n'abantu nga already beeyita nti tebakolera gavumenti nga tebakolera gavumenti omuntu yenna in the normal sense abaliko mu military mwenna ne bannamagye eyo Bennett ekyo ekiso kyaki teri muntu wa bulijjo akkirizibwa kubeera na kisa ekyo kino ekiso it's a tactical weapon ekyo ekiso kino kimu it's a tactical weapon kyaba SFC babeera n'ebiso bino it's a tactical weapon neyazze alina ekiso ebiso bya SFC eno it's a tactical weapon mwenna abali magye bino ebiso bakikutumane mu Kampala nekikula nayo nalina tactical weapon yiyo oli ajja kugamba eyo edit ffe tetukyakaana abantu bagamba edit na wano bwe yabadde ava mu nnyumba ye nayo yabadde edit era twagasa ebifaananyi era iyo tactical Bennett agirina era ojjaga nti era yabadde edit tunulira ka video kano kikyo kiraba sagala ulize Doni Shira kwikiri no nkulaga tactical Bennett gye yabadde nayo eno tactical Bennett yaba amagye si yaba civilian si pistol no eno tactical Bennett walo obusale enyanya obusale emboga n'obusale ente n'obusale ennyama eno tactical Bennett bakomando bagikozesa so si muntu wa bulijjo ekigambo tactical kinonyerezeeko then ogatteko Bennett ekigambo kige Bennett ekiso nga kyaba amagye oliko kitegeere watu bino banyonyola nnyo mutegeere ebintu bino wano yasomako amagye abimanyi bulungi nnyo nabaddako ebintu bino ebikwatagana amagye akimanyi bulungi nnyo saagala ulize kano Alibaba simanyi kwikiri njagalayo kafaananyi nkuze ne ku kyambe kiri nulira nagyama matuka waggulu saagala ulize Doni Shira kwikiri no njagala olabe kyembadde nkugamba kyenjagala osooka ofa kasingeko eno bagita tactical Bennett ogiraba eyo tactical Bennett tebeerwa na muntu yenna wa bulijjo eyo tactical Bennett kati sagala kulwawo nnyo ku bantu abo ngera bagamba ekigambo kimu buli omu njagala owulirize bulungi nnyo mu kinaana obwo teyakozesa youth wing okumulwanira emizannyo kye mu gino emyaka Museveni waatiridde agenda kukozesa ganga nabagambye egganga zino Christopher Damulyanzi kulyetinga naye nga nfundikira kanyomero kano sagala nnyo bawamuwabudde muvumirire nnyo ekikolwa ekya ganga kubanga atamanyi kye bayita ganga sagala oseke ganga ebonyaabonya nalumanya ne saalumanya abirimu n'atabirimu omuntu yasasudde ssente z'okujja mu nkuuka bamukuba ne bamuyiwa amanyo ne batwala essimu ye nga tabirimu ate tebaakubye bali mu nkuuka bokka wabula n'ebweru w'enkuuka ng'enkuuka ewedde baakubye abantu ne babajjako buli kimu sinnawulirawo wasanyakawo Charles Peter Mayiga ng'akonda emingo ekikolwa ekyo sinnawulirawo CBS ng'ekonda emingo ekikolwa ekyo
Sinnawulirayo abe mukibi ku TV ku radio ne TV ngako ndebinga ekintu ekyo kubanga kyadde kitegeke bonna kyabalidde. Ngoyagala kutegekera nti abantu bano bananfuusi era twabakubye bulungi nnyo ne bagwa wansi. Buli omu atandise okumwegaana they disassociate with him kubanga he exposing ya blowing the cover. Oba kino muna kitegeera. Batandise omwegaana kubanga ya blowing the cover. Kibayita okublowing a cover tamu ekozesebwa mbambega. Mbega yenna toteekeddwa kweraga nti oli mbega n'okulaga gw'obega nti omubega. Bw'olaga mbega bw'oweeraga nti oli mbega ne public ne oba omuntu gogenda okubaga n'akutegeera oba blowing the cover yo. Kati ya blowing the cover ye ne mission yabadde emutumiddwa batandise omwegaana. Ebintu binalagibwa nga oyina lamu tono nnyo. Tojja bisobola. Kankikuddiramu. Mbega yenna ogenda okubega omuntu gw'obega talina kutegeera ne public nakutegeera nti oli mbega. Mission yo paka lwogituukiriza. Mu nsi ezaakula ezibadde bambega ne mu Uganda mwekiri owasa omukazi ng'omukazi mbega ne muzaala n'abaana n'atukiza mission n'akutta nga bamutuma kutta oba okuggyako information. N'omusajja asobola okukwana omukazi nga naye mbega n'abega omukazi n'amuggyako information na buli kimu oluvannyuma ategeera nti mbega nga mulina n'abaana bambega babikola. Naye the moment omuntu gwogenza okubega akutegeera kavayo ebe blowinze oba tokyalina mulimu. Ebiseera bisinga bwe batabakwalokiriza ku mission endala bayinza n'okutta. Olw'ensonga gw'ogyewo kye babadde bakuumidde ebbanga kati mission yabadde y'okutta omuntu mu lubiri oba okutta abantu mu lubiri. Ono ya blowinze cover ye atya. Bwe yavudde nga kimwe nga amaze okuba abantu nga tebalina bagenda kikondemira. Mwala abe mukibi emisana ttuku ng'akondeminga okuba obucupa. Ka video mwakalabye. Yakondeminzeko ekintu kyonna tewali. Walabyeko ekintu kyonna kibidde ku CBS tewali. Mayiga yogendeko ekintu kyonna tewali. Wabula kye bakoze bonna jointire bamwegaanye. Kubanga ya blowinze cover. Statement yiyo. Ekyo si kyekikulu. Omayinza nabaga video owalamu mutono tojja. Onani? Yagenda kuyimba essaawa 3 Alien Skin kuloli nasiiwuka empisa n'ekigambo ekituufu okugoba mulwana musinguzo okugoba mulwana eyo no yali nsobi yali amugobye naye twetonda olwa CBS eyo nsobi tejja kuddamu kubaawo ku mulundi guno agenda kuyimba essaawa 3 kati gattona ayogera noli after nga kava mazo giblowinga ofule enjawulo nabaga zino video zenkola siza buli muntu kyasobola zikola video yasoso kuzanyira abantu bamwegaana ozanyene nga amupraising azo okuyimba ozigatta ofune answer kimbaga njagala mukozesa ngo bwongo bwammwe kava ya giblowinze kati bamwegaana kati ekitufu kiruddawa wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozika ngo yambe muyambekiriza omusajja oyo badde bamuguluminze ng'agenda kulindiga gange genda otuzoganya mu kalulu era bamusindika ku kitebe kyaffe akole fujjo nga baagala tuddemu naffe tukole fujjo tumulumbe tulwane wabula katonda bw'atali anguzi ffe ku baana ba national platform ekyatuyambye era n'ekyo kyemwali kimutegedde badde bategese amawulire kuba adde ogange yadde sobola okulumba Alien Skin before Paraso naye katonda yatuyambye nti Paraso himself yapiyalinze ku scene nga yerumbidde physically singa Paraso teyagenze ng'omuntu kulaga face ye amawulire TV zali zigenda kuwandika nti aba people power balumbye wa Alien Skin oluvannyuma lwa Alien Skin ogenda ku kitebe kyabe n'akolewa effujjo bwe gadde gagenda okufuluma kupapula zonna ku TV zonna nkiddamu bukedde simanyi BBS CBS NTV byonna byadde bigenda kuwandika nti abagizi ba national platform wa people power balumbye wa Alien Skin ne basaasa ebintu boloko badde besasuza olugenda ku kitebe kyabe n'akolewa effujjo kibadde bagenda okuwandika papula z'amawulire naye olwokuba nti Paraso yazze mu buntu ne yeetuukira eryeggulire no ne lifa eridde ebbali kati gwe kyenkugamba kyotamanyi nti okola ekintu okulumya omuntu n'owozika nga oyambe muyambekkiriza Paraso genda okulumba Alien Skin ffe yatuzannyidde omuzannyo gw'otalabangako
kubanga bekozeko emizannyo gyabwe nga tetugiriimu wabula nga naffe twade tulina muli nti omusajja ono litutuuka ddi naffe ensi nemulagako nti ensi yamukowa ensi yamulagiddeko bwe nga temukutteeko kati gwe okusima kuyagala kubeerera ddawa otunudde ku muyembe emiyembe gyengedde amagulu amenyekamenyeka tosobola dde okulinnya ku muti teri wadde empewo esula omuti ogwo gwe gubeekereko emiyembe wabula oba oli omuti ne gwerinuma ekiko bwe nga kyolina kutuula kulya buli miyembe omukisa gusinga ogenda gujja luddawa Katonda yabalwanidde olutalo nga temutaddemu wadde ekikumi nga temukozeemu wadde oteekamu data wadde okukola ekintu kyonna era tebalina era buli gwolaba dragging a national platform people power mu lutalo olwo aliko akabuuza entegeera ye kubanga ffe twabadde ebbali omulimu ne gwekola gwonna nga tetyagukutteko ontegedde bulungi nnyo kati kyembagamba ompulidde bulungi nnyo kyandibadde kibi nnyo singa eyalagidde okulumba teyagenze nkuge badde bajja kuwanika national platform people power yalumbye naye eyabalumbye kennyini yatadde fesi nabalaga ti nze mbalumbye ne muguvaamu okitegedde bwe mmala okuvaamu kyekyazeeko batandise mwegaana mu kumwegaana bagenda kulyetingawe kati kano kikana kanyo kagambe comrade buli kirungi kibaako ekibi olwaleero badda muli bakola olutalo olulala eyo yegenda okuba diversion singa gurupu zombi ziddamu ne zikola attack endala yegenda okubeera diversion kubanga omu yalumbye munne n'omulala n'alumba munne kimala banja na mwengeri gwa na mwenge kati kyebayita pure diversion ye muntu agenda okuddamu okulumba munne then yawo jangu wandike nti bagita diversion no problem but currently guli 5 ku 5 ayagala ogwongerayo yamanyi omuntu yena addamu okukola olutalo ku gurupu ezo eyo ye diversion ne kati currently guli 5 ku 5 teri awangudde addamu okukola olutalo olunaku abantu yakola ki yaba akoze diversion kati currently si diversion kubanga ffe wagufunyemu n'okusinga kyagula entalo Katonda amulwanire entalo ze mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kyembagambye mukakkane muleke olutalo lutambule gye lunaako waffe tukole emirimu gyaffe gye tulina okukola mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo ekira kyonna ajja kutegeera nakyo kankikwongerereko Mpuuga bwe yali akola endagaano yagikola nani? Yagikola n'oyo. Bibateesako bimanyi? Nedda. Bwe yakoze fujjo ono statement ki gy'akoze. Waji uliddeko, wulira Mpuuga byayogedde. Baana ba Uganda balagajjalirwa. Era embeera batambulirako esobola kugireka. Tukwatibwako nnyo era ensonga twagamba tugenda kwewaayo olwa bantu bayambako. Si bwe tunasoose okujja mu mbeera gyalimu. Mukimanyi bulungi ffe abaliyo ne bannaffe abataliwo tewaliwo bannaffe abalala abali mu mbeera nga eyamwami Rwanda yalozanga babi n'okusingawo naye mu kwewaayo ne mu kugamba nti abantu bano balina kye bagatta okubeerawo kw'eggwanga lino walina okubeerawo okwewaayo okw'enjawulo okulaba nti bajjira mu mbeera gye balimu walina omw adyegomba yensonga lwaki twagamba nti tulina okwewaayo okuyamba abaana abalina ebitone abaalagajjalirwa ne bakola bye baagala ebanyumira ekiseera kyatuuka tukubagamba nti ebanyumira tebinyuma n'ebetaaga okuwobudde alright omukulembeze yenna nga tolina kigendwa lidako mu reverse psychology ege twasomako omutono ebeera reported speech naye ngeri mu reverse psychology kati yakugambye omukulembeze yenna you disassociate with someone who cause problems in the society nti omukulembeze yenna omuntu bw'afuuka ekizibu mu society tomweteekako nti muli naye omwegana oba n'ovumirira ebikola byakoze ki byakoze wabula bw'agenza okwogera ku nsonga yagambye nti nga mukimanyi nti n'abantu abamu be tuli nabo baali babi ng'abo abaliwo essaawa zino kale tulina obbalabirira kubanga baali basuulibwa tubajjeyo mukulu Mpuuga Mathias Nsamba nabagamba sikyavuma nnyo waliwo nakutegeeza butegeeza ekisookera ddala mission gye mwasayininga n'omwami otugimanyi ekyokubiri omukulembeze yenna bw'aba ayogera nga era ali principled avumirira ebikolwa ebitali bituufu oli looya omutendeke okimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'afuna police bond oba court bail oba n'atebwa mu kkomera ku peloro etteeka limugamba tateekeddwa kweriranya musango gwonna oba ewali ekintu kyonna ekimenya amateeka era nsuubira ne mu Uganda bail bwe zito bwezisoma oba police bond bwe zisoma you don't associate with anything in terms of crime or any criminal activities. One,
omwami bwe yajja ku kitebe n'akisiigako bye yakisiiga, that was a criminal trespass. Poliisi yalina immediately okutegeeza kooti nti omuntu gwe mwawadde bail azzeemu nazza omusango, immediately yadde mu kkomera. Kubanga bakulirizinga on condition ne bagambye obwongo obutono video giveeko. Mpuga nkutegeeza nawe kankusomesa nti munnamateeka. Omuntu bamuwa police bond, court bond, obanga bamutadde mu kkomera ku parole, ku condition ezibeera ko tebamukkiriza kweriranya wonna wali buvuyo wagenda kukolebwa bubbi butemuba ekintu kyonna ekimenya amateeka takkirizibwa. Era bamusangawo oba bwenyigira mu kikolwa ekyo addeyo butereevu mu kkomera kubanga akakalo tebamuwa bakamenye. Mukulu, omukulu gw'ogamba nti bamunigirekitinga olunaku wayita olunaku mpawe kanga najja ku kitebe kya national platform n'akiwandiikako. Ebyo mu mateeka bakiyita criminal trespass. Gwe kennyini ng'ategeera looya ffe tetwamugulako musango. Wali olina okukondeminga ekikolwa ekyo. Era kwolwo olunaku poliisi ya Uganda yalina okuggulako omusango omuvubuka oyo n'etegeeza kooti nti omuntu gwe muwadde bail yazizza omusango omulala yavudde ku condition za bail addeyo. Mwamuzaayo. Poliisi ya Uganda yalina statement yonna gye yakola oba okondeminga ekikolwa ekyo? No. Mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mengo bakubya abakazi, bakubya abaana, babaggyemu amannyo, babaggyemu amaaso, babatutteko ebintu byabwe. Tewali gwe baguddeko musango. Kebere CBS kebere Katikkiro Kaberani tewali yakondemiza ebikolwa ebyo. Ogonako musango already alina kubeera nga ali mu kkomera again. Ebweru olubiri okweta olubiri abantu bakubiddwa bamegeddwa batwaddwa ebintu byabwe tewali yakondemiza already abadde alina kubeera nga ali mu kkomera. N'agenda ku Forest Park n'akola ekikolwa kyekimu era tewali yakondemiza dde omugulako omusango. Kati gwe emiranda ogamba nti simanyi muyina bali neglected. Teri muntu ali neglected mu Uganda, no. Omuntu ng'omuntu yeevaamu yekka. Omuntu ng'omuntu yeevaamu yekka okola ebikolebero ebyo. Nakino nkikutegeeza mukulu. Njagala okiwulire bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga mulwawo nnyo okutegeera nti public ebategedde. Lwaki? Mpuga ogamba nti oli musajja Muganda naye nze nagamba oli Munyarwanda era nagamba nti improvinga. Ogamba nti oli Muganda ozaliddwa mu Buganda era ng'omanyi nti ennamba esinga obungi mu Uganda ebitundu 9 boogera Luganda. Buli lwojja okwogerako eri bannayuganda okozesa Lungereza n'oluma amaanyi n'obanga agayemba. Kiki ekikufuula nti otegeera nnyo okusinga bannayuganda abamanyi Oluganda era bino banaategeera ebyo byoyogera. Message oba ogisindikirani. Kitegeeza nti mulina kye mwekwekamu kye mutasobola kutegeeza abantu. Kitegeeza nti tosobola kuyimirira busimbaalaala n'otegeeza bannansi ebiga bibategeera. Jjajja wange ow'Ekanda Musabala, jjajja wange ow'Ekibiri Gomba, jjajja wange ow'Ettanda agenda ategeera dde ebiga byoyogera byojja mu dictionary kyekizibu kye mulina kubanga muli baakabantu mwagala kutegeera abantu bategeera ebiga bimukole ki bimwogera. Awo sigenda kuwaako wabula njagala kutegeeza nti mu Uganda temuli muntu gwebandigirekitinga buli mwana yenna yeefudde ghetto ganga sita yazaalibwa abazadde gye bali. Ye kenyini yeeyaamu olukwe nga talina option okuba nti gavumenti yajja buli kimu kyonna kye bali balina okufunamu ssente okutandika okukola ne bafuuka nti balinamu nkokusera ogendamu ekyo kye bagendamu. Naawe kenyini ng'agamba nti obadde parliament emyaka 15 kiki kye wali otaddewo ku lw'abavubuka ab'omu constituency eyo kyogga yo teriyo babaganga stars nabo gye bali wali bakoledde ki mugende empola nga musirwaza abantu. Awo tuvuddewo. Bozze ku press conference lwali ogambye nti fe twagala kutula na Museveni kuteesa tulabe ekyo bigenda otambula kubanga tasobola kwesula bakwogera abantu bali buyinza nga tebategeera ddiro bagenda kuleka obuyinza bagenda bavunana kimukulu Mpuuga. Obadde mu parliament ebisanja eri gy'emyaka 15 kuno okwata gwabiri sibo ki parliament ekizimbe tekikyukangako entebe ku mutula temukyukangako constitution gye mulimu yeemu rules of procedures ezimu baspeaker bakyuka ne bamemba parliament ababagudde n'abakomyewo bw'obadde mwoli bwe yalako nga ebisanja ebisatu obadde tolabanga opportunity yonna yakola constitution amendment ogiraba leero nga mulimu kaseera kamu akasembere mukama Museveni. Era ng'osubidde when you amend that constitution Museveni will leave power. Museveni ajja amending a constitution since 1986 up to today yali avuddeko. The only way w'okujja Museveni buyinza kye tugenda okukola omwaka guno n'ogujja kye tuyita protest vote kwekyangira uteri kubuuza kubanga ne wona amendinga nnyoko ne kitawo n'oba amendingira mu constitution tosobola kujjako Museveni. Mwe kye mulina kyemukola kiri ekintu kimukubuzaabuza bannayuganda obadde mu bisanja ebi kino kyakuna bw'oyala kuŋŋamba nti emyaka gy'omazeeyo olwaliro lwabwe obwetaavu bw'okuamendinga constitution eyo it is impossible kubanga abadde agyamendinga since 1986 up to today tavangako. Kati bwe kyolina okukola mukulu finito either you amend your mother or you amend your father to remove Museveni in power, but for us you are going to remove Museveni without amending that constitution because you amend it on behalf of Museveni. And those amendments, they benefit Museveni. For us, we don't negotiate with Museveni. That's why the police doesn't negotiate with the thieves. They arrest you with there and then. So if you want to negotiate with the thief or the killer, that you are among those people, I think we have history and information that you are among those people. But you want to chilina.
Mwembere ne mwefula abagezi nga muli mu parliament musibye amata mulinga zino kape ezinywa amata ku dali ne muza tabate bategeera abantu bategeera ekyo tukivuddeko tugenze ku nsonga endala olunaku mwina ebifaananyi bibadde bitambula ku social media ebifaananyi ebyo kansoke musomera ayinza okuloza tumutambulirako yoseri kuno kwoli olunaku lwajjo lwabadde lwakuna olunaku lwajjo olwokuna zadde ennaku z'omwezi 2 January 2025 ku ssaawa emu n'eddakiika 25 ez'okumakya ebitangaaza byange byakwatidde ku boda e Busia ng'osala oyingira Kenya ng'ogenze mu nkuuka y'abasawo Abaganda ab'e Kenya. Museveni ebitangaaza byange ku boda e Busia ku ssaawa emu n'eddakiika 25 naku lwajjo ebitangaaza byakutte ng'oyingira e Kenya wayise Busia ng'ogenze mu nkuuka y'abasawo Abaganda gye wasangidde balogo banno ne mukola ebikolwa by'obulogo n'ebirebe mwakoze. Ndi wano okutegeeza naganaafa bagasalira essubi bwebanga Abaganda bakuwa empewo zaabwe ne bakuwa n'abaana baabwe na buli kimu n'obalyamu olukwe tosuubira nti empewo z'e Kenya zikola e Uganda. Probably no. Otudde mu Buganda abakuwa amaanyi kyokka ogenda e Bungoma kubanga wasoose Bungoma ogenda e Bungoma mu baluwo simanyi ofuna empewo zaawo mukulu. That is time wastage. Abakuwa obuyinza baali Baganda era abakuggyeko baali Baganda. Mujjukira bagamba ko Museveni mbo bafuma state house asoka kutunako waggulu kubanga akimanyi time emuweddeko. Kati njala kutegeeza ekigambo kimu. Gwe ne bw'onoogenda n'osinkana sitaani yennyini wetamayi waafa n'omala biseera. Enkuuka y'abasamize gye wagenzeemu jjajja omala biseera. Eno gye wagenzeemu. Eyo enkuuka y'abasamize gye wagenzeemu omala biseera. Wagenze mu nkuuka y'abasamize b'e Kenya nze ngamba omala biseera mulamu yagenze mu nkuuka y'abasamize e Kenya yadde mutegeera yagenze mu nkuuka y'abasamize olwafudde Uganda nga bbiri yagenze mu nkuuka y'abasamize b'e Kenya nga naye anonyeyo maanyi uyo atoza nkulima uyo yagenze mu nkuuka y'abasamize b'e Bungoma Kenya mbaluwo gye ali nomulayi uyo yennyini oligino kati ono yoligino obako oligo bazenga bapimpinda ono yoligi yagenze mu nkuuka y'abasamize e Kenya bana basamize bali abakulu bana bamututte uyo mzee Raila Odinga nono munne mulogo munne bamututte mu nsamize baba basamize baba yagenze mu nkuuka y'abasamize bibyo yagenze mu nkuuka y'abasamize yengalo zakigenda mu mutaasa uyo Amenilia. Karibu nyumbani. Uyo Muganda. Bamugambo bamugambye okulayo bamugambye okuwera mu maaso g'abajjajja ab'ebungu nga n'akalaboozi tekavayo kalinga kasika fresh kiri yoyi kaakano saagala musekemu sinze nsekanze njalamuko banne bakola ki balayizza bulungi nnyo mukulayo okw'amaanyi njagala muli akalaboozi ka Yoseeri ng'ali mukulaya kanga malidde Rio
bwagenda okwogera mu ddoboozi lyo lino. Yose lyajja. Yose lyajja kati nenda ko wewe. Uyo, mira. Ngadda wagamba bwabasawo baganda obubuwangwa neno bubi ali eryawuza joyi bamugeye lanya joyi banne bogeza maanyi neno dobozi tekyasobola kuva mu 7 ne buno okulotya wagenza kufuna bayita joyi ojja kutegeera tensi ya kowa ojja kutegeera nti ensi ya kowa awo tuvuddewo wale tomanyi tusobola okutegeera essaazi wayingiridde Kenya era wakomyewo akawungezi ku ssaazi adde za lwaggulu nnyo n'osiba ekkuba okuva e Busia mpaka ku Nile Bridge nga teryasala teryatambula waki joyi takukuuma joyi noga abantu babeera kukuuma joyi yakola nnyo okukuuma naye wavuddeyo okusamira tolina kyogenda kukola mukulu olimba wano awo tuvuddewo kati Museveni atandise oku-initiatinga martial law slowly by slowly. Museveni atandise okukola kye tuyita oku-initiatinga martial law slowly by slowly. Nti Museveni atandise okuteeka enfuga y'ekisibira mu bbwe y'amagye mu nkola mpola naye ng'ensi temanyi etya. Mu Uganda omukulembeze abeera fountain of honor y'abatambulirako ensonga ezo. Wabula tabeera waggulu w'amateeka era tabeera waggulu wa constitution. Ebintu biri byanjawulo. Osobola kubeera fountain of honor naye tobeera waggulu wa ssemateeka era tobeera waggulu w'amateeka. Ompulira bulungi nnyo. Kati ye balina kye beeraliikirira ekijja kye balaba kyekirwa. Bw'otandika constitution egambye nti omuntu bamuwe bond, police bond wa court bond, gwe n'ogamba I instructed the Chief Justice not again to issue any bond, kitegeeza nti otandise okulinnya mu mateeka kye gasoma. Bw'ogamba nti wa instructing the police obutaddamu kuwa bond muntu yenna, kitegeeza era oyingiridde amateeka kye gasoma amawandiike. Mukulu Museveni sigwe constitution sigwe mateeka. Ekigendererwa kyo mwagala kwata abaana bankyukakyuka nga buli gwe mukwata abakulembeze bonna aba national platform mubateeka mu kkomera nga tembata nga mwagala kuyisaawo ekyo bakwata bonna nga ne president waffe kwali nga tembawadde bond. Kikino kyeyogedde gwe nakikulaga nti yakigesema ba public servant no aliment target ye yaki yaba politician. Songa ya bailo ingitegereza Chief Justice ne ate ya police bond injigaddeo sagala kula nti explain that the difference between the police bond and the bail. Kakati bano ababbi abakwati bane batwalibwa ku police. Kati abapolisi ne bakozesa akawaayiro okusumulula oba okuta nti awoleze bweru omubbi oyo addeyo nti awozenga ava bweru adda ku kyalo gy'abadde atigomya abantu. Ekyo president akigaddewo tayagala kuddamu kuwulira nti poliisi yatiitiriza kubanga ekyo kirinako obuyinza poliisi balinako obuyinza. Wabula bannamateeka n'abalwanirizi b'eddembe kino bakiwakanyiza. Kati atandise okuteeka amateeka ga martial law mwekyo temunnakitegeera. Martial law ekintu kyokka ekiba kikola gabeera magye mateeka g'amagye. Kooti zino ezaffe constitutional court ziba tezikyakola. Martial law kitegeeza nti kooti z'amagye nga ziri ku biragiro by'omukulembeze ze ziba zikola. Abasinga temunnakitegeera mu biki byayogera kubanga batya baagala kukwata bukwasi bantu. Kanka bazanyire wano bannamateeka kye bayogedde mukitegeere bulungi nnyo. Sorry. Ulira Jawa kakalu ka polisi nga gamba nti kimenya mateeka era nga talina buyinza kukikola. Kakati bw'ogamba nti omuntu akyali suspect
nti tumubonereze oba tulowooza nti omusango gw'amaanyi oba gubadde nnyo mu kitundu mu kifo ky'okumutwala mu kkooti muleete obujulizi naye tumubonereze nga tumusibira mu kakadukulu ka poliisi then oba ovoola ate eddembe lyo nalyo neriweebwa omuntu avunaanibwa emisango atanaba kusingisibwa. Tukimanyi bulungi nti nga pulezidenti awa ebiragiro nga pulezidenti aweebwa obuyinza mu ssemateeka naye obuyinza obwo bulina okukolebwa okusinziira amateeka nga bwe galagira newakubadde tawawaabirwa naye tali waggulu w'amateeka alina okukola era alina okukozesa obuyinza obwo ng'agoberera amateeka. Bannayuganda mumpulirize pulezidenti talina right talina ateekwa okuyita mu mateeka oba tayagala eyo police bond ateeke abuilding alina okuteekako ddala poliisi zonna zirina amakooti kwegali omuntu bamuleeta wano n'amamotoka kwegali bwe bakukwata bakuleeta ne bakusaginga bakutwala mu kooti. Mary Amatembe omu ku balwanyizi b'eddembe ate yeekubye engalike n'ategeeza nga eky'okuggyawo akakalu kano wekiri ekituufu singa kiba kikoleddwa mu mitendera egisaanidde kw'ossa n'okugogola enguzi efumbekedde ebitongole bya poliisi. Omanye eno gundi poliisi bonda nze nange sijagala ng'omuntu yandibadde teri okubanga poliisi bondi ekozesebwa to abuse justice naye bano abapoliisi bakozesa poliisi bondi eyo kukola ebikyamu most of the time ne bateekayo abantu eyo ne bakwata abantu ne bainvestigatinze ne babateeka eyo kale abooluganda ne bajja olinamugamba mpaayo zino utampaayo zino nja kumutwala mu kooti okiraba corruption yonna bagikolerawo n'olwekyo nze bya poliisi. Museveni yategeezezza nga bw'ali mu kwogerezeganya ne Ssaabalamuzi wa Uganda ku nsonga y'okuwa akakalu ka kkooti eri abali ku misango gya Naggomola. Kyokka munnamateeka George Musisi agamba nti kino nakyo kimenya amateeka era singa kiteekebwa mu nkola kiyinza okusajjula embeera olw'ennamba y'abalamuzi okuba entono ddala. Juzi Ssaabawabi wa gavumenti eragamba nti balina omuwaabi omwakola ku feeruzi nga 4 kakati weesanga ng'oluusi okulwa mu buduukulu olw'okuba omuwaabi wa gavumenti tebamala okuyita mu fayiro okuzitwala mu kooti kati poliisi ye egende ku kigambo kya pulezidenti nti temubata obuduukulu bujjule oba si kyo kireete enguzi oli ng'agamba oba toyagala kukukwata mpa ssente kubanga okimanyi nti bw'okukwata ojja kulwayo olw'okubanga tukimanyi bulungi nti tetugenda kulwawo kyekimu kitegedde. Kati gwe comrade yenna bw'owulira eggwanga lituuse mu mbeera nti eyita pulezidenti yawamba obuyinza atya n'amateeka okutambula nga gakola golowooza oba omuleseewa ate nga ekituufu bakola kye tuyita ground work survey ne bateeka okutu ku ttaka okubuuza abantu ku ground ekituufu kiri ki. Lipooti ebagamba tebalinawo wadde omuntu omulema asobola bba obululu obuwere 10 ku buli kyalo. Kati ekyo ne kibatiisa. Mulina ka video ke mwalalirako omukyalo ono temwakatutte ng'ekikulu ne bulijjo mbagamba nti Museveni bamukolera lipooti eza intelligence okubuuza ayimiridde atya ku gulawundi abadde bangoberera mbadde mba wa lipooti ezo. Omukyalo ono ekigambo kye yayogedde kisinzira ku lipooti Museveni zaafuna ku gulawundi kati kye kigenda omuteesaawo mu mashollo okugyawo bondi buli kimu kubanga akimanyi ayagala akwata abaana ng'abasiba nga tabata. Ono omukyala kye yayogedde. Juzi nawulira omuntu omusajja omukulu ng'ali ku rediyo emu n'agamba pulezidenti naye mukulu Bobi Wine talina maanyi nyoko talina maanyi oli wa NRM tukakulekera okawulire omanye nti Bobi Wine alina amaanyi. Lwaki omusajja mumubuzaabuza bwe muba mumubuzaabuza nti Bobi talina maanyi mugambire ddala security nti Bobi buli waali temumulumba mumuleke akubeera ali wulire bakyogere Bobi genda okola akaluluko tewali wanaavuganya pulezidenti okola ebintu byo naye kyekisoboka kwegamba ye buli kaseera aliwo kubuzaabuzibwa bajja muzoganya akagambo ka Bobi Wine naye baneemuzeeyo oli bubi bakutambuzeko ku nsaino olabe kukana akalulu ga mu kifo wootudde mu covid yaluwa bayole era muzeeyo osesa banembwa ziri ewa muzeeyi okulaba pulezidenti miliyoni 2 ezo naziteekayo okulaba pulezidenti miliyoni 16 ezo naziteekayo okulaba pulezidenti kwegamba ebintu bibeeko bannanga obubbi bwe bukoma mazima tukoye mu butuufu tukoye muzeeyi tambulako mbeemupiibo olaba amasomero bwe gafaanana mukawulidde bulungi juzi nawulira omuntu omusajja omukulu ng'ali ku rediyo emu n'agamba pulezidenti naye mukulu Bobi Wine talina maanyi nyoko. Survey report eri ku ground crime intelligence gyemuwa iso gyemuwa semwayi gyemuwa kati neya iso mu diaspora naye gimulekera ku mmeeza nemugabiro biri mu diaspora kati kyovala yabagamba nti I will diffuse diaspora ngemutaddeko akali okuwekawo ekalakaasa kati bwe tujja tubaga ebintu bino
Museveni ebintu bino abiraba era amanyi kye kiri ku ground naye abantu mwejjamu amaanyi gye mulina n'obuvunaanyizibwa ne mulema okutegeera ebintu bino bitambula omusajja talina kyalina agenda kyovula nti akozesa emmundu akozesa amaanyi n'okukwata abantu abateeke mu makomera ye kyawulira kye kijja omusobosa okubeera mu buyinza naye ku ground taliiko kubanga abantu bamukooye kati in fact nakino kankyawuli mbadde temukimanyi mu meeting ezituula baawukana tebakkiriziganyiza eri abamugamba ekituufu kiri nti tuludde nnyo mu buyinza ate ekintu kino twakikwata bubi tuve mu kintu kino tuleme kudduka abantu bawe obuyinza bwabwe tusigaze kye tusigaza naye lwabwogo Janet Salimu Sale abasatu lwabwogo Salimu Sale ne Janet abasatu bibagenda okuleta kano konna akabinja obuzibu naye abasigale baga tetulina tuwe ekintu kati mu meeting gye basembayo kutuula bane babagamba nti ekituufu kiri nti tujooze nnyo bannayuganda naye tujooza abaganda twakola ensobi okujooga abaganda kyekizibu kyetufeesinza olwaleero naye era abo abasatu n'akabinja kaabwe nga bo balinga abatawulira bali kyambo kiboyogedde nti bajooga abaganda obudde baweddeko kati bwe buzibu obuliwo nakino njagala mukitegere bulungi nnyo gavumenti bwe begenda okugwa ebeeramu ab'empaka abagamba muzeeyiwa omuliro tojja kuva tova ku maini wooli naye ng'enyini gwe bakigamba naye akifiiringa gwe omuntu okusiba emotoka okuva ebusia ku booda mpaka ku Nairo Bridge nga tokkiriza wa booda wadde enkoko esala omuntu okusiba emotoka okuva Entebbe mpaka Luweero ng'omuntu agenda kuyita okitegeeza awulira puresha mwe mugye mutawulira waliwo obubonero obulaga nti abasajja bano kye baliko kitokota si kisaanikire mwe mutannakitegeera ekyo nakyo kibalekedde buli omu akyerowooleze kano kabyakwerinda gwe wenna ng'oli mu naddiini oli mu diaspora oba oli mu Europe oba oli Canada oba oli mu America ng'oli mu Uganda oba oli mu Africa ng'oli mu Uganda ng'otera okubeeramu ne private conversation n'abantu abamu ku nsonga ezikwatagana ku byobufuzi mu Uganda njagala obeere careful nnyo ku ba student abajja okunoonya accommodation n'obuyambi nkiddamu gwe wenna mu Uganda ng'oli mu naddiini oba ng'oli muntu amanyikiddwa ng'oyambayamba nnyo abantu abajja waliwo embega empya eyazze embega empya eno bagiyisa ba student abajja okusoma mwezi ensi abanoonya accommodation ne help abantu abasinga obungi bakozi ba ESO era basobola okubatta nga temumanyi mwegendereze nnyo era mugenda okumaliza nga abantu bano bali connected ku Balamu bali connected ku Seeko Muhammad bali connected ku bantu ba First Family ne Parliament nga mutemumanyi so ngenda bategeeza mwenna ba public figures bali mu diaspora banadina abantu abayamba mwegendereze nnyo abantu abajja basaba obuyambi soko omanye yazza ati okufuna visa nga student n'atafuna accommodation kubanga tosobola kufuna visa mu nsi gy'ogendamu nga toyina sente za hostel oba accommodation bibeerako ku visa requirements n'okuwa visa emu ku requirement ebeera ku bintu ebyo okufuna visa y'essomero scholarship kubeerako accommodation either obeera osula mu campus oba osula waweeru naye nga details ozirese full payment kati weebuuza omuntu ajja akusaba help oba accommodation nga student ava Uganda visa aba yagifuna atya kino kiddamu atakimanyi ojja kiwakanya teri student ava Uganda kufuna scholarship wayisasulidde university najjingira eggwanga mwayingidde nga talina hostel nga nsasule either nga asula munda mu university oba nga asula bonna nga byonna bisasule teri embassy esobola ku issuinga visa mu katabo k'omwana nga yakusoma nga teyasasudde hostel nga ne receipt tagiprovidinze abayamba mugira muyamba naye Museveni abayita wala olumu temutegeera kyovula mbagamba ebigambo bino ne mulowooza nsaaga n'omaliza nga okusanze mu apartment yo ng'ofiiriddemu ng'ekiyenge ekifudde eddomo gwe baafuuyidde ku makya ne kiziira olweggulo ne kifa muli nsiima ngenze ekyo kikugambye weegendereze nnyo omuntu ajja ng'akusaba accommodation nga tumumanyi kino lero kuwaddeko aba student nkugambye either America Canada Bungereza Europe ne mu Africa ng'oli politically active oba ng'olina munnaddiini mwegendereze nnyo abantu abo nkiddamu atakitegeera kubanga eri abatajja kitegeera teri embassy eissuinga visa ya student nga tolese receipt econfirminga payment yo eya accommodation either ng'osula mu university oba osula outside the university nga osasudde full payment either omwaka or a half a semester no a half a year oba ttaamu nnamba nga wagisasudde ebisigadde byekola byonna byokola byokka abaana basinga ba ESO era bali connected n'abantu abo kati bw'onooba tobiwulidde ebisigadde nze sijja bwe naaba nga ngenze ngenda lwange nkutegeezeza bitwala tubitwala it's up to you that is it awo nawo tuvuddewo otegeddewo bulungi nnyo
mwenna olutalo lwe nalwana olwa Professor Badru Kateregga okumutaasa ku mukyala yali amusse njala bategeeza olutalo lwakomekkereza nga omukyala lumulemeredde era nga mu butongole afubutuddwa ku mirimu gya yunivasite gyonna era takyavunaanyizibwa ku kintu kyonna kya yunivasite yoyo omukyala. Ekibaluwa kisoma bwe kiti Kampala University endagiriro waggulu notes to the Kampala University community and the general public nga 3 December 2024. This is to inform the entire university fraternity and the general public that Mrs. Jore Shumbaha Irakanda is no longer a staff member or associated with the Kampala University. If she is seen at any of our campuses, kindly notify the university management immediately. And anyone who deals with her does so at his or her own risk. Note to the security department, all campuses. Kindly take note. Remains alert. For your information, management has opened up a file on her with the CID under reference number GEF 306/2024. Thank you for your cooperation, Management Kampala University. Olutalo twalwana kaza akomekerezedwa agobeddwa olw'obuvuyo bwe yali alina mu university. Manya abasinga obungi mmissinga Comrade Pato. Naye Comrade Pato gyali mulamu talina buzibu mu bulamu bwe wabula alina challenges zasanga ng'omuntu gyali nti akyatereza nsonga za adde kuba temukyafuna information ekwata ku Congo nga bwe yali agizanye ne Somalia. Naye twagala bategeeza nti kibakola M23 enkuka ekikola bazzukulu baayo oba abaana baayo bakuba balinga bakuba ebiyenje. Omu ku footage gumwade mulabyeko eyatambudde nnyo ngenda mubadiramu wano katono nnyo kubanga yalina okukola obukyovula bagati buli muntu wa mugaso nnyo mu struggle. Buli muntu alina we ya specializing. Comrade Pato yali ya specializing mu bintu bya foreign policy naddala mu ntalo eziri e Congo ne Somalia naye tumusubwa naye katusabe nti very soon ajja kudda. Naye bibino ku bimu ebiri e Congo. Naye ndowooza kansoke mbalaga ekifaananyi kino nga bakomredi baffe bali makomera bavundira lwa baleti omukulu ono wakabano ye ayambala engatto zennyini ne combat y'amagye fuulu n'alinnya ku stage na operating ebintu bine nga tuyambadde full combat. Yoyo owakabano akulira association oba akulira ekibiina ky'abayimbi be bayita ekyo bakola abasajja abakabano abali e Congo batta bali balinga batta ebyenje babalese mu kitundu bandi okubalaga emirambo ng'amaze ogikuba bimu ku byabasuuzizza byokulwanyisa buli kimu kyonna kyabasuuzizza baagize ezo zennyini ezaalagirwa ezakabano muzira bulungi nnyo baagi ezakabano buli kimu abo bonna nno bagenzi tekuli mulamu akyasobola kukuba nduulu. Jeudi 26 décembre, le ciel peu clair en territoire de Lubero au Nord Kivu. En face de la presse, le lieutenant-colonel Mak Azukai pour présenter les résultats à mi-parcours des opérations militaires en cours dans le sud du territoire de Lubero sous le commandement du général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Grand Nord sous Cola 1. Les opérations vont en train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Parmi les capturés figure ce jeune militaire rwandais, Iradon Kunda, Jean de Dieu, c'est son nom. Soldat de première classe et membre du 110e bataillon de la force spéciale de RDF, l'armée rwandaise. Il fait partie des militaires rwandais qui ont été déployés en République démocratique du Congo depuis près de 2 ans maintenant, affirme-t-il. Nous avons été déployés en RDC par notre président Paul Kagame afin d'attaquer la menace sécuritaire contre le Rwanda qui s'enlève DLR se trouvant sur le sol congolais, déclare-t-il. Blessé au combat avant d'être capturé, ce jeune soldat rwandais de 22 ans est bien pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo, respectueuses des principes du droit international humanitaire. Il dit craindre pour sa vie s'il est rapatrié dans son pays, le Rwanda, et demande aux autres militaires rwandais de refuser d'être déployés en RDC pour se faire tuer, juste pour des intérêts expansionnistes et surtout économiques des dirigeants rwandais.
Pendant ce temps, sur toutes les lignes de front, les FRDC maintiennent la pression sur l'ennemi. Les zones encore sous occupation du M23 seront récupérées, rassure le porte-parole du secteur opérationnel Soukola 1, Grand Nord. Ebigambo byowulidde ebiri mu Lufalansa nange sirumanyi n'ebiri mu Lufalansa kati byowuliddemu byoba otwala naye ng'ekivunulwa nti kitokota si kisaanikiye bakuba buli waakabano yagenda okunyagulula eggwanga eryo kankwongeremu n'akano katono nnyo owulire byowulidde bya Lufalansa. C'est ces militaires de la force spéciale de l'armée rwandaise, présentés ce jeudi 26 décembre par l'armée congolaise. Ils s'identifient comme un soldat de première classe de l'armée rwandaise, né dans la province du sud du Rwanda en 2002. Entré à partir de Kibumba dans le Nyiragongo, Iragongo, l'agent dédié, affirme avoir participé dans plusieurs opérations militaires contre l'armée congolaise. Manyi endimi ezinyumira okuwulira obuwulizi just kuwulira kunyumirwa bunyumira nga byogera bali Lufalansa kubanga ebigere bya sibitegera kubanga bali amakoloni kubanga butasukuwa empuuta naye nga lunyumira odduli yangu lyalwo naye nze nganze omuntu lulifaana nnyo sobola dde okwata so bibayogedde bye byowulidde bye byotegedde naye wejjiremu ng'omuntu otegeere ekitokota si kisandikire ku sayidi eyo naye nga kitokotera mu nsawo yanyi kitokotera mu sayidi yo kubanga sente ziva ne waffe Uganda ne zigenda zikola operation ezo ne bakuba okuboogoloza baali baagala kuwamba kitundu ekyo sente zonna zolya mu operation Smithfield official zonna ziva mu pali ziva mu pamu mu kitabu kya Uganda zezikola ebintu byonna biwudde mu Lufalansa ebyo kati bisigadde mujja byetegereza abantu baagala okuseka era Museveni ng'agenze mu nkuuka y'Abasaabaganda baataddewo akaziki bazinezinemu temuseka yadde ng'asamba obudongo alinga alinya bulooka saagala museke kano kengenda obbazanyira bw'adde agenze eri e Kenya bamuyise ku stage abakulu bane bazinemu ng'alinga ng'asota obudongo bw'ati tunula Sara kuzanya audio uyu mulaba tunula wansi yadde ng'alinya obudongo bane bazina bakyusa omubiri ye alinga asota obudongo tunula wansi olabe uyu engato tesituka uyu nga amuzeyi jangodde uyu mulaba yabadde nga asamba obudongo naye engato tesituka yiyo tunulire engato wansi nga n'engato tesituka wansi yoyo n'atulemeddeko omulaba bali bali mu kuzina engato zisituka eye tasobola gisitula wansi bamugamba jangu eno mbaganya okuseka mulimu okuseka namwe sibategeererako ddala kanfundikire n'ab'emitiyana ab'emiti atoyinza musirikeko temusimuseka ki waawe kyekisesa nedda kyekisesaawo gwenzola byenseka nze nkubuuza kyekisesaawo kankulage wano nga ebigere tebisobola kusituka bane bazina ita ndako ye luyimba kyo lwabageni mwaddemu tuni y'abasajja bannakenya naye wano kyekikusesa mazima ddala nze tunula bigere wansi wano wansi wano tebisitukadde okwenyenyaako wadde omulaba wadde okunyenya omugongo wuuyo namugamba muzeeyi gyava n'ebigere tebisobola kusituka omulaba kati embeera gyalimu yeringa bwe twagera ku ssomero batuyita okuyimba mu sukulu kwabaga kodina kati ng'olisha toyagala kuzina ne wennya bwenyenyinga empa ogwefuwa obwoti kati ne bwali mwena mujjukira basomako mu primary nga batuyimbisa kodina olwo bagenda mu disco bateekako omuziki nadaneko kuba engalo bwati yenga omuziki gwe omuggira mu ngalo kati nono bwali esaazi ne bwati kati abasoma mu primary nga batuyimbisa kodina ebigera bisolanga buti nga asamba ng'otya public okulanga onyenya bajja kusekera kati nono esaazi mu myaka gyalimu ajja kuba bulungi ajja tuule waki batulemerako wano ab'emitiyana omwaka guno gwennyini bwe nagamba honorable zaake mu constituency ye bagenda kuteeka ebijambi emitiyana byatandise dda gano ga leero kalangali yalumiddwa abazigu mu kiresikeseza olwaleero abayingirira amaka ag'enjawulo ne balumya n'abatuuze abazigu bateeberezebwa okuba nga basoose ku kyalo kalagala gye bayingiridde amaka abiri okulyaga ssaala omuddaani mu myaka embi ono bamukanya ensimbi okulindeeza ekibiina ne bakuulita nazo kale ab'emitiyana nabagamba dde ebijambi ebijja mu constituency ya zaake nga bagala kiteeka ku zaake byatandise dda bwe nnyongerako ebigambo ku vidiyo eno mbaajono nabwenoonyi mukaba 13 mpeera musule bulungi mubale kubeerako tujja kusinkana simanyi kandabe kye naakola ku sande mwera mukaba 10 vidiyo wedde